Eby'Abaleevi essuula 24 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa nti, lagira abaana ba Isirayiri bakuleetera amafuta amalungi agakenenuddwa mu muzeyituuni ag'okuteekanga mu ttaala eyakenga bulijjo obutazikira. Buli kawungeezi Alooni anaagirongooserezanga wabweru w'olutimba oluli mu maaso g'essanduuko ey'endagaano mu weema ey'okusisinkaniramu, n'agikoleeza n'eyaka obutazikira okutuusa enkeera ng'eri mu maaso ga Mukama. Alooni anaalongoosanga ettaala eyo ng'eri ku kikondo kyayo ekya zaabu ennungi eyakirenga mu maaso ga Mukama obutazikira. Onoddiranga obutto obukuŋŋuntiddwa obulungi n'obufumbamu emigaati 12, nga buli bitundu 2 eby'ekkumi ebya efa bivaamu omugaati gumu. Era onoogiteekanga ku mmeeza eya zaabu ennongoose mu maaso ga Mukama mu mbu 2, buli lubu nga lulimu emigaati 6. Era onooteekanga omugaati omulongoofu ku buli lubu, gubeerenga ekijjukizo eri emigaati ekiweebwayo ekyokebwa n'omuliro eri Mukama. Buli Ssabbiiti anaagiteekanga mu maaso ga Mukama olutata, y'endagaano eteriggwaawo ku lw'abaana ba Isirayiri. Era ginaabanga gya Alooni ne batabani be, era banaagiriiranga mu kifo ekitukuvu, kubanga mitukuvu nnyo gy'ali, ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro olw'etteeka eritaliggwaawo. Awo mutabani w'omukazi Omuyisirayiri, kitaawe nga mu Misiri, n'afuluma n'agenda mu baana ba Isirayiri. Mutabani w'omukazi Omuyisirayiri ono n'omusajja wa Isirayiri ne bawakanira mu lusiisira. Mutabani w'omukazi Omuyisirayiri n'avvoola erinnya lya Mukama, n'akolima, ne bamuleetera Musa. Nnyina ng'ayitibwa Seromisi, muwala wa Dibuli ow'omu kika kya Ddaani. Ne bamusiba nga balinda Mukama okubategeeza eky'okumukolera. Mukama n'agamba Musa nti, oyo akolimye mumufulumye ebweru w'olusiisira, n'abo bonna abamuwulidde bateeke emikono gyabwe ku mutwe gwe, ekibiina kyonna kimukuba amayinja. Era onoogamba abaana ba Isirayiri nti buli anaakolimiranga Katonda we anaabangako ekibi kye. N'oyo anavvoolanga erinnya lya Mukama taalemenga kuttibwa. Ekibiina kyonna tekiremenga kumukuba mayinja, kaabe munnaggwanga oba nzaalwa, bw'anavvoolanga erinnya lya Mukama anattibwanga. N'oyo anaakubanga omuntu yenna n'amutta talemanga kuttibwa. N'oyo anaakubanga ensolo n'agitta anaagiriwanga obulamu olw'obulamu. Era omuntu bw'anaalemazanga muliraanwa we, nga bw'akoze bw'anaakolebwanga bw'atyo, ekinuubulo olw'ekinuubule, eriiso olw'eriiso, erinnya olw'erinnyo, nga bw'alemazizza omuntu bw'anaasasulibwanga bw'atyo. N'oyo anattanga ensolo anaagiriwanga, n'oyo anattanga omuntu anattibwanga. Munaabanga n'etteeka limu eri munnaggwanga era n'enzaalwa, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Awo Musa n'agamba abaana ba Isirayiri, oyo eyakolima ne bamufulumya ebweru w'olusiisira ne bamukuba amayinja. Abaana ba Isirayiri ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa.